Nabategese ne bagamba atakkiriza mu Kyagulanyi kyayogera atandike ekiki. Nsibye nga kibagambe ebbanga lyonna. Bw'obanga tokkiririza mu Kyagulanyi kyayogera tandika ekikyo. Nagezo okulaba nga abasiru abawumba tutu batandise okukwata nga Kyagulanyi. Kyagulanyi yatandikawo Nuupu nga supermarket. Kyagulanyi manga tugamba yatandikawo Nuupu yali adiwe ya walidi kutundiramu bizimbisibwa kitandisawo ekibiina. Main objective ya Nuupu kugenda mu bukulembeze. Main target ya Kyagulanyi yayina yeji Butebwa agenda mu bukulembeze. Kyagulanyi yatandikawo ekibiina kya Nuupu kukola business na Museveni kusuubulingana. Oye Kyagulanyi Robert gwe tukkiririzamu. Nabagamba fe Kyagulanyi yali atuwadde amaanyi agatusiba mu byobufuzi n'okwekkiririzaamu. Atuwadde amaanyi. Mwaka rajayogere mwaka waliwo propagandisibwa NRM munakera ku matenda akola sitimi naga nti Kyagulanyi mutabani wa tabali abantu bo tebali mu Uganda bali mu America abaana bo balete bakulembere batuze myaka ejekalakasa. Stupid you. Museveni twagamba wache yeta Muhoozi mu kinana. Twali bakadogo balina myaka 7. Museveni agedogenda musiko mukino okulwanyisa Obote. Muhoozi ayine myaka 8. Tulina abaana mu Buganda bakadogo ab'emyaka 7. Museveni wache yeta Muhoozi n'abeera kadogo mutawulwa amweta mu buyinza. Lwaki Museveni nga mugwe muwagira mu abasiru abatategeera. Mu kinana Muhoozi era ayine emyaka 8. Tulina baganda baffe bakadoga abaana abato abayingira mu nsiko nga bajingira ku myaka 8 nga tebadduwe abducted buwambiwa nga bambagenda ku masomero ne babayingiza obuyekera bayina emyaka 8. Mwabogera ebintu by'ekisibe bitategereka. Lwaki Museveni teyakwata Natasha naye yali amuzadde? Lwaki Museveni teyakwata Muhoozi naye yali amuzadde n'abayingiza mu magye ne babeera bakadogo b'olutalo? Mumanyi baganda baffe batafuna mukisa gusoma. Abana abakwatibanga ba P5, P3, P4 ne bayingizibwa obuyekera kati bafuna mukisa gusoma. Kati nga amaje bagaba jamba umudi. Baba umuza lwampaka n'emitwalo 5 ezibasobola okuva mu magye. Baba wa namba ya magye na mitwalo ameka n'amabate emigogo 30. Oyina vayo na Uganda ganti akati wetuli wano Kyagulanyi oyina abaana Solomon Kampala ali mu America akuze bagamba ndi Solomon Kampala ali mu struggle. Fe abali mu struggle abana baffe tebazirimu. Fe tumanyi tuyitamu okulezaawo abaana abo. Bw'osanga mama ali mu struggle yamanyi byayitamu okuwerera omwana. Yamanyi byayitamu okusomesa omwana. Yamanyi byayitamu okujjanjaba omwana. Omwana talina kubeera mu struggle. Oyina vayo nakola statement. Nagamba Solomon yakuze. Solomon Kampala ali mu America avira je mu struggle Kyagulanyi mu fronting balwanyize government ya Museveni mu kwekalakasa. Gwe bagamba ko ndi Solomon Kampala ali mu struggle. Ajirimu. Abantu bonna baganda banga bali kuno. Becky Hadi. Freddy Mukutu. Nicolo Pesensi. Mwe mugeze mu struggle nti muyina bye muyitamu ibakalubiriza obulamu bwammwe. Nga tebisobola kutuuka ku baana bammwe kubaffe mu Busiraamu. Tokkiriza nti omwana gwalina omuntu siza riziki Allah ayisamu gwe riziki negenda ku mwana. Ne riziki bwekalu bajja okuleetera omwana ekuyingiza struggle. Kuba omwana tajjakera ku makyakole. Omwana emyaka 8, 12, 15 alina kubanga ali mu kukola. Bwe Allah akusobozesa kimu kutikka riziki ya mwana onogituusa. Ne bw'okera ku makyanga riziki ye ekalu by'okutuusibwa ku mwana wo wekanga oli mu struggle. Nzabana bagemba lina bali mu senior 4 struggle yawe yakubeera ku ssomero naye nze kyempitamu kati ndi mu sino akulukuta obunyogovu bwendi mu bungi mu motoka wendi wano obunyogovu buyitirivu kati nze kyempitamu kye kintu wala mu struggle tekitwala mu mwana wange. Mwena mujjukira bakadogo bwe bayita bakadogo bwe bwana obuto. Museveni yazze emisango egitakkirizika. Nabategeza Ssematalo w'okubiri nga awedde. Waliwo endagaano yateekebwako omukono gye bayita Nuremberg Agreement. Nuremberg Agreement eyo yali ewaliriza omuntu yenna okuvunaanibwa singa ayingira mu buyekera n'atekamu n'abaana abato okubayiteka mu buyekera.
okuteeka abaana bato mu bikola eby'obuyeekera avunaanibwa. Museveni olw'okwagala obuyinza yatuuka n'okukwata abaana baffe abato ne bawambe nga abaana bagenda ku masomero. That's between 10 years. Bali myaka 7, 8, 9 omukulu balinga ba 10 ne bayingizibwa mu buyeekera. Museveni ng'ayagala buyinza, ng'ayagala kujjako obote. Kati mwaba tategeera mutulowoozesa nti n'abaana bange balina kubeera mu struggle beekalakaasa. Struggle ekwata ku nze tekwata ku baana be nazaala. N'abagamba nga tugoberera ssemateeka. Mulimu akawaayiro namba 3. Bayinza kuti mumanyi na ssemateeka omwe kyagamba. Temulina budde mu busoma. Ssemateeka wa Uganda akkiriza omuntu okulaga obutali bumativu. It's a constitutional law rights. Ekkiriza omuntu yenna atali bumativu okulaga obutali bumativu bwe ng'akoze ayita mu makubo gano okwekalakaasa. Demonstration. Goyina eddembe okwekalakaasiza ku Museveni. Olina ne mwe temulimanyi nti mulina. Liri mu ssemateeka. Bayita Kyagulanyi akyakwatiddwa Museveni ekisa. Nogenda mu nsiko asobola okulangira otalo ku Museveni n'agamba ngenze mu nsiko. Ng'ayagala kumuggyako kuba Nuupu erina kuba mu bukulembeze. Kuba ne Museveni kye yakola mu 8. Nabategeeza Museveni mu 8 ng'ageze mu kalulu. Yali Katumba Oye. Yali Eno Biraalo. Yali Abedi Bwanika. Yali Kibirige Mayanja. Yoyo Museveni mu 8. Ne Museveni ng'agenda mu kalulu mu 8 nasooka n'akola press conference. N'agamba bwe babba akalulu ng'agenda mu nsiko. Museveni yasemba. Teyafuna yadde akatundutundu akamu. Ekkubo lyeyakwata mu ssemateeka teririimu. Tibwotamatiro n'agenda mu nsiko. Ate yagenda mu nsiko. N'atta Bannayuganda emitwalo 8. Mu Buganda mukka mwafa abantu emitwalo 5. Museveni ajje mu buyinza. Yayingira nsiko. Museveni yabadde yeebaza na Kyagulanyi n'amwebaza. Okubanga Kyagulanyi tayingidde na mu ttale kumuyeekera. Ye akozesa peaceful means eziri mu ssemateeka wa Uganda. Okwekalakasa ssemateeka akkiriza. Kati tebataputa abapoliisi nti balina okuwa olukusa okwekalakaasa. Olukusa lwakuwa ssemateeka waluku 995. Olukusa lwakuwa ssemateeka article namba 3. Kati polisi n'ebitaputa nti okwekalakaasa ate olina kufuna lukusa kuva ku polisi. Polisi ateekeddwa kubaawo ng'eraba kukuwa bukuumi.